Olwaleero omwami wa Kabaka amulamulirako essaza Bugerere Haji Bashir Ziraba Kawanguzi akedde kutuuza bami b'emiruka ab'enjawulo mu ssaza lino. Mugerere Haji Bashir Ziraba Kawanguzi akuutidde abami b'emiruka abatuuziddwa okweyisa obulungi bakole ebyo ebibasuubirwamu ebiweesa Buganda ekitiibwa. Muweese ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka, muweese ekitiibwa essaza lyammwe erya Bugerere, muweese ekitiibwa Egombola Mimusaali ya Kabaka, muweese ekitiibwa omuluka gammwe guno tubeeta Kawomya. Ono asabye abaami bano abatuuziddwa okubeera abeesimbu wakati mu kuweereza abantu ba Ssaabasajja. Enkola eyo okubeera ey'obwerufu, buli mwana mu ssomero gy'agenda alina okugenda n'ebbaluwa ng'eriko omukono gw'owessaza. Era ebbaluwa eyo omwana oyo abe nga tasanga buzibu, basala gimuwadde mu first term ate agende nga yeekyusa okwongeza essente. Mugerere abasabye okujjumbira enteekateeka z'Obwakabaka ssaako okuzituusa mu bantu be bakulembera. Laba amasasi mangi, abantu ba Kabaka bajjayo engoma neevuga n'ezindogoma abantu bakola ki? Ne bajjula. Abakuba amasasi ate baayita mu mikuubo ne bakola ki? Ne bagenda. Abaami b'emiruka batuuziddwa bakukkulumidde abakozi ba gavumenti abalemedde mu bizimbe by'Obwakabaka mu ssaza Bugerere. Kwe kwongera okusaba abakulembeze ba gavumenti eya wakati nti ffenna tuweereza omuntu omu ne wabaawo kye baagala okukola. Enkulaakulana Ssaabasajja Kabaka agyagala nnyo naye bayite mu mitendera emituufu. Be twayazikawo obwazisi mu central government ne baagala ate batugube ku bitawuluzi bya Ssaabasajja Kabaka. So kwe kusoomooza okwo okw'amaanyi kwe tusanze. Mu mbeera y'emu omukulu w'ekika ky'Engeye Kasujja Kibirige Sheba asabye bazzukulu be okwewalanga obusungu obutagwanidde obuyinza okuzza ekika kyabwe emabega. Ono bino abyogedde alambula bazzukulu be abawangalira mu ssaza Buddu. Abagenda nga bakuba bannaabwe tubasooka balaba nga bataba amaseeka tulowooza nti byakusaaga kati baze ne mubakulu b'ebika batandise okubakuba. Naye muba nga mulina ebizibu ebibaluma nga bye bitutisa mujje tutuule batasobola bigamba byajja muwuluzi ono oba mukadde wange akireewo mubiwandiike mu busanduke bwa posita mubikwase bano bapookino bajja bitutuusaako naye okututtira mu bukyayi n'omutima omubi si kikola kirungi, tukivumirira. Omutaka Kasujja era asabye bazzukulu be okukwatanga ensonga z'ekika n'obwegendereza beewala okuyiwa omusaayi. Ne gavumenti naye twongere okugisaba n'obuwombeefu ebyagirwanyisa mu nsiko kwali kuzza ddembe mu bantu nakutuusaako obukuumi era bebuvunaanyizibwa bwe busooka naye babibalemye kati ani anaabisobola. Ye mu gavumenti gye tujja obukuumi ate be balina emmundu kati tumanyi emmundu ezitutta zo zivaawa. Ono agamba nti ekimu ku byagenda okuteekako ennyo essira kwe kunoonya bazzukulu be yonna gye bawangaalira abakubiriza okwenyigira mu bintu ebibakulaakulanya. Waliwo omuvubuka abadde agufudde omugano genda nga abuukirabuukira abakulu ffe nga ffe tubuuzabuuza kibuuzo nti bamuzaala wa naye era Katonda talwa kuddamu bibuuzo byebuuzibwa abantu twategedde gye bamuzaala. Twewunyiza nnyo enkola ya mpisa ze wabula twongera kugambamu abaana bannambi ne bazzukulu bannambi ate empisa z'abali mwe temuzikoppa kuba zo tezaali zaffe. Omumyuka ow'okusatu owa Pookino ssaako bazzukulu ba Kasujja beebazizza omutaka olw'okubasuulira omwoyo. Kubanga abazzukulu bangi bagezezaako okutyoboola abakulembeze era twebaza jjajja bavudde ne message yokoona ku bazzukulu nti ffe situswaza ekika kyaffe nga tuyisaamu abantu abakulu amaaso. Ensonga ezo ez'okusowagana ez'okwesika ebitogi nga tetuzigyeewo tetugenda kutwala Buganda mu maaso na bika byaffe mu maaso. Ngenda kufuba okulaba nga buli kwota waakiri mutuukako wali ebuwaate mulambule kuba ye atusoomoozezza atulaze omukwano atusika tujje ffenna mukimanyi nti abageye tuli bangi mu buddu muno. Luli jjajja omukulu w'ekika yawulirwanga wala era nga bangi tebamulabako naye kati teri agenda kwekwasa naddala ffe bannabuddu bw'alibanga olina kyotulabamu ekyenjawulo. Obwo nno bwe bubadde obubaka bw'Omugerere Haji Bashir